Ku ssaawa 4 n'ekitundu Hanifa Karada atuuse ku kkanisa ya St. Paul e Kyebando okuba akalulu ke. Watuukidde abalonzi babadde bamuswaba. Kubanga abantu baffe ku makya babeera bagenda kuyiiya. Nsuubira nti essaawa eziddako abantu bagenda kweyongera. Ono wabula mwennyamivu olw'emivuyo egirabikidde mu kalulu kano n'anokolayo okubba obululu. Eggulo mwabirabye ng'abantu bagezaako okutiikinga obululu eyo mu mayumba. Kaladi agambye nti waliwo n'abantu abamu abakyusiddwa balonderwa ekibataataaganyizza. Kubanga abantu abamu kasita ajja okukuba akalulu n'asanga ate bamutransferinze olumu talina na transport ya kugendayo. Kiba kitegeeza tujja kumisinga abamu. Okulondebwa kwe agamba nti kwakyusa ekifaananyi kya Kawempe North. Omuluka guno ogwa Kyebando mulimu abalonzi abasoba mu mitwalo 3. Ye munna Nuupu Erias Luyimbazi Nalukoola tusobodde kufunako bifaananyi bye bitonotono. My name is Luyimbazi. Olw'ab'ebyokwerinda ababadde abayitirivu e Kazangolo ono gy'alondedde bakubye ne bannamawulire kono okutwala kamera zaabwe. Ne Muhammad Luwemba Luswa atuuse ku ssomero lya Homies Darling Primary mu zooni y'Elisa e Kyebando ku ssaawa 6 naye okusuula akalulu ke. Ono si bumativu n'ab'ebyokwerinda abayitiridde abayiiriddwa mu bifo awalondebwa. UPDF tulaba Uganda Police n'ebitongole ebikuuma ddembe tulaba emmotoka ezibikiddwa number plates tulowooza nti kano enebanga technicalities ze bakozesa okulaba nti oba methods ze bakozesa okulaba nti bakreatinga fear. Wetukoledde emboozi eno ng'abalonzi bakyali bamuswaba mu kifo kino. Ye munna NRM Farida Nambi akalulu kakakubidde ku kisaawe kya Mbogo Primary ku ssaawa 4 n'ekitundu. Agamba nti okusinziira ku muwendo gwa bannakibiina ki NRM Kawempe North ekifo kino eky'omubaka wa Kawempe North kimulimu 5. Tuli bagumu nga tusinziira mu yellow books zaffe ez'NRM nti singa emitwalo 26 bakuba akalulu kano ne bwe tunaafunako ettundutundu nga lya mitwalo 2 tujja 10 oba kale 2 tujja kusobola okuwangula akalulu kano. Avumiridde emivuyo egyetobekedde mu kulonda kuno naddala egikoleddwa ab'ebyokwerinda. Banna byakwerinda bonna bangi bavudde mu bibinja ebyenjawulo mu byokwerinda okugezaako okukuuma eddembe lyaffe n'obulamu bwaffe n'ebintu byaffe. So mbakubiriza babeere nti bakuuma eddembe ly'abalonzi bonna. Mu kifo kino era Muhammadu Mutazindwa amanyiddwa nga Sweet Cake naye waasulidde akalulu. Ono naye tabadde na bigambo biwomu eri abakuumaddembe abayitiridde mu bifo awalondebwa. Tulabye abantu abali bibombola by'essirabanga nako emmamba ogireetera ki mu kayereso eno constituency y'abantu bakkakkamu. Singa anaawangula abakyala okusinga be bajja okulya empanga mu nteekateeka ze mu Kawempe North. Mukimanyi bulungi nnyo wano akalulu akayimiriza ku bakyala ate mambi omukyala ye muntu asinga okutya batya mangu era ambasaze beggalidde mu mayumba nyina olutalo olw'okuva wano ate nzireko mu mayumba. Olw'ab'ebyokwerinda okweyongera obungi n'okkuba buli abadde ne kamera abalala tetusobodde kubafuna olw'okutaasa obulamu bwaffe. Susan Nanyanzi agafeeyo ku Spark TV. Webale kulonda bannange ate mubeerewo mukakuume.